twavayo tugenda kulaba ku passport era nga tugenda kulaba butya bw'osobola okukomawo e Uganda nga tolina passport kubanga abantu bangi muli eyo passport zaabula passport zaayonooneka bakama bamwe bazikwata ne bazisalamu empapula nina omukyala gwe nalabye nga akaabagamba bosi yakwata passport ye n'agisalamu empapula ng'ali sitaaka tamanyi ki kyakuzaako abalala mwatoloka passport ne muzireka mu mayumba ew'abakama bammwe naye nga buli lwolowooza ku kudda ewaka ogamba mutuufu ŋŋenda kudda ate ewaka nga sirina passport oli sitaaka tomanyi kyakuzaako ŋŋenda kusaba nga tweyongerayo mu maaso vidiyo eno gimpeereko ka like bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okutweyungako ate nkonerako ne ku kagambo subscribe tube nga tutambulira wamu baboosi bamanyi okukwata passport zammwe ne bazisuulako kasasiro kubanga bo nga bwe bamanyi nti bali lezi tebeefiirayo ne bwe kiba kintu kyakirabawo nga kyonooneka n'akiyitako n'agenda kati twesanga nti abaana bangi nnyo atuuka okudda ewaka nga passport baginoonya tebagirabako ate mukama wo n'atandika simba muggo olunwe wagibba passport eruwa kyokka nga naawe tobayifa ku passport kubanga oba wagimukwasa kati mu kaseera ako ne weesanga nti boosi akusibira mu kiyumba kye beera wano nga bwe tukyakolera ku prosesi ofune passport biki ate ng'oluusi tebabikola nako kubanga okufuna passport empya kitwalamuko akadde nga omanyi ebintu byonna nti byetaagamu wano kati omuwala bw'alaba otuteekamu ssente nnyingi mbu bakolere express passport bagikuweereza osobole okudda ewaka mutuufu ng'alaba afiirwa gwe wenna nga tolina passport osobolera ddala okukomawo e Uganda bulungi nnyo wabula ogenda kunkolera ekintu kimu genda ku deportation bagenda kuwa ekipapula kye tuyita emergency travel document ekyo ekipapula kikola nga passport n'ekikola olunaku lumu kasita ova mu nsi gy'oli yonna n'okomawo e Uganda kiba useless kiba kimaze ogwakyo tekiddamu kukozesebwa wenna naawe ali mu kiyumba ewa mukamawo nga boosi akulimbalimba gwa passport yayonooneka yabula gwe mugamba ekintu kimu ntwala ku deportation ngenda kusobola okudda ewaka wadde nga sirina passport bw'aba akubuzaabuza ate kino osobola okunoonyayo abantu abakuyambako okwogera naye okusobola omukkirizisa okuba nti akutwala ku deportation bw'otuuka ku deportation bagenda kuwa ekipapula kwogenda okutambulira okomewo e Uganda so yonna gy'oli totya sirina passport ngenda kudda nti e Uganda totya toba nakutya oyina kuyita ku deportation ne bakuwa ekipapula ekyo ki emergency travel document kw'osobola okutambulira n'okomawo e Uganda kati abalala bambuuzizza nti bwe tuba nga tukomyewo e Uganda nga tetulina passport ne tukomawo tusobola okuddamu ne tufuna passport endala ansa eri nti ye osobolera ddala okukomawo e Uganda wano nga tulina passport n'ofuna passport ne mu wiiki egyo oba mu nnaku 3 ng'okozesezza express ofuna passport endala abamu oli Uganda wakomawo oli sitaaka lwa passport kubanga wali mutolosi oba wavaayo nga passport yali yayonooneka oli sitaaka mukwano osobola okufuna passport endala ate w'oba ng'ofunye ku bano abantu bano abayambayambako nti bagenda kuwera express ewiiki emu oba nnaku 3 kasobamu ne kasente nina omuwala bamuggyako emitwalo 6 ndoza gyali 6 naye mu 1 week yali afunye passport ye yali mutolosi w'e Saudi bwe yadde e Uganda yagira ku kipapulira nga we mbagambye naye n'atuuka n'agenda n'afuna passport endala so tobaamu nakweraliikirira toba nakutya okyasobolera ddala okukomawo ewaka ate n'ofuna passport endala mwana tunoobigobako n'otambula n'ogenda mu nsi endala bw'oba nga okyalina essuubi ery'okutravoolinga so kyekyoba mikwano era omuwala bw'otakulimbalimba oba boosi yenna kubanga omuntu nga gw'olina passport yo kizibu kyakwonooneka okuleka ng'ekuguddeko naye bano abafirisuuti abo bamanyi okuba nti munnange we musunguwala mukajja kwata passport agisalemu
oba jjagisuula kasasiro ng'akigenderedde oba oliawo nga takigenderedde otuuka okudda ewaka munnange balinamu eyo endowooza egamba nti bw'oba tolina passport tosobola kuddako ate mulimu ababisi nga naye takimanyi nti without passport osobola okudda eka kubanga si bonna nti babuufu bagezi abo be mulaba abasinga babisi nnyo so nalowooza nti wanaasula passport yo agenda kubaako maze tolina gy'ogenda kudda kyekiringanga bino ebibaddewo enkola ebadde eyakafara system nga boosi akimanyi nti bw'otoloka ewuwe tosobola kusala kuva Saudi kudda Uganda oba kuva yonna gye watolokera okudda Uganda nga takwade exit era ekyo kibadde nga bakyesiimisa nnyo kampeko kasitole kembawa waliwo omuwala yatoloka yali mu Saudi Arabia eyo bwe yatoloka n'abeera ebweru n'afuna ekyumba nga kirungi nayo n'akolayo emyaka bajjali 2-3 kati atuuka okudda ewaka nga boosi ono bwe yali akolera mu kitolosi yamala emyaka egyo bambi ng'amwagala era ng'agamba omwana ono badde njagala agenda ataakomewo omukyala ono n'antuukira n'anneebuuzaako erinnya lyendoza bali bamuyita Scovia we mbaseerabidde n'anneebuuzaako nengezaako ne tukontaktingako ku sponsor omukadde sponsor ye n'andaga n'okundaga nti omwana tamumanyi nako bwe yamala okumwegaana nga kati boosi ow'omwana ono n'aŋŋamba omanyi mpe ennamba y'oyo sponsor nze njogereko naye kati n'enjimuwa munnange ne boogera boosi n'agaana era bwe yayogera naye ate ye yamulaga nti n'omwana tamumanyi nako tamumanyi n'amwegaana nga ye oli kyafa kimu akimanyi ono tasobola kufuluma kudda Uganda nga talina exit ye munnange nga ŋŋamba boosi ono okimanyi munnange kati kirabika kiganye omwana omwagala yes naye ate alina okuddako kewaka ebbanga ligenze kati kakomewo ewaka ng'ayise mu deportation nangamba naye ate okuyita ku deportation nkimanyi nti bayinza okumubaaninga naba nga tagenda kukomawo ne mugamba tetulina kyakukola akasooka atuuke ewaka tulabe boosi yali mulungi munnange omuwala nga ŋŋamba boosi omwana muvuge omutwale ku deportation ne mugamba naye gwe toyingira munda muvuge mukome ku gate yayingira eggeeti gwovuga ogende kubanga bajja kuvunaana omwana ono obadde oli naye ebbanga lyonna myaka 3 ng'oli naye mu bumenyi bw'amateeka so munange kye yakola ng'avuga omwana ng'amutuusa ku gate ya deportation ng'omukyala ayingira deportation yaddadde Uganda ye kati mwaka teguweze gulabika n'omwaka guweze kati so osobola ddala okudda ewaka yonna gy'oli mukama abankumire nnyo atakumira mpeera mubadde balabi balungi nnyo okuva gye twatandikidde okutuuka wano ate ku nkomerero ya vidiyo yaffe tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako waliwo abansaba nga mwagala okutrackinga abaagalwa bammwe banange vidiyo eyo ngenda kugikola naye tugenda kutandika n'okutrackinga WhatsApp nga trackinga WhatsApp oba tuhackinga WhatsApp oba nga byonna byakolera ku ssimu messages ebisindikibwa bifaananyi byonna ng'obifuna naye ninda device yange ey'okusatu emala okutuuka kuba right now nina essimu 2 ate neetaaga okukola ekintu nga okirabirako ddala bulungi so katulindeko zimale okutuuka tube nga vidiyo tugifuna katusinkana ate mu videos eziddako mweraba